Yes, era beska tukwaniriza ko mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya nedowoozi Pampita Ntambi Jameso webale kutambula naffe ebbanga lyonna kusaba ekintu kimu mwana subscribing nga tubene tutambula ffenna all the time atoli wadde mu comment oleka comment yawo mu comment section tuma tutambula ffenna 24/7 olunaku lwale tukuletedde Chosen Blood. Now abasinga babadde bagamba nti Chosen Blood ne Winnie Nwagi abantu bano mubekwatamu era nga omukozi yavaayo sometime back omukozi Winnie Nwagi yavaayo n'agamba nti Winnie Nwagi baali bewako n'omuvubuka oba muyimbi munne amanyikiddwa nga Chosen Blood mu ntebeko gata n'okuba nti Chosen Blood ebiseera ebisinga yabisitulanga ewa Winnie Nwagi. Now ku interview recently gye twafunye ne mwana mulezi amanyikiddwa nga Chosen Blood yavudde n'ategeeza n'agamba nti nze ne Winnie Nwagi twakoma kukola luyimba yitayo ndabeko tewali kintu kirala kyonna kitugatta era nze kyemanyi ku Winnie Nwagi nti muyimbi mulungi muyimbi y'omu ku bayimbi be Uganda bakyasiza okuba nti bamanyi n'okuba nti be bamu ku bayimbi abagaba hit bw'obanga ononya hit omuntu gwolina okukola naye kolabo nekwatayo bamuyita Winnie Nwagi kyokka kyemanyi naye ebisigadde okuba nti relationship nange sibimanyiko era nga nsaba okuva ne leero abafaani ne bannamawulire mulekerawo okuba nti munsibako mwana muwala amanyikiddwa nga Winnie Nwagi. Chosen Blood yagamba nti Nwagi alina abasajja be ab'enjawulo bangi abamufaako era nga era bwe musigala kuba nti amumuteekako nga ye bwayagala Winnie Nwagi kiba tekikola makulu era yavudde n'agamba nti ye time werituuka nga yakubalaga mukyala we owaddala ajja kuvaayo abamulage naye ng'ate si Winnie Nwagi. Now recently Winnie Nwagi yavaayo n'asaba Chosen Blood ku mukutu gwe ogwa Instagram n'avaayo n'agamba nti Chosen Blood bantu bangi bagamba nti onjagala naye ate mukuba nti onjagala tovangayo kukimakinga official njagala ku your birthday obeere nga okakasa ensinga bwonjagala era nga bwe tweyagala naye nga ate Chosen Blood ate yavuddeyo n'abyegaana kino kiraga nti waliwo ekintu ekitali kituufu either nga omu kubagezaako tofuulinga oba nga nabo batandise okuba nti bafunamu nabe tujjukire nti ne Kenzo bwe bali beekwanamu ne Rema that was 2012 basooka kuba nti batulimbalimba nga bwe bali just ba friends era ebiseera ebisinga bano ababiri ennyimba zaabwe baziyisanga mu ngero nga bolaba ani asinga bali Kaliba something like that. Yes, Kaliba chomisinga enyimba bwesityo Edrisa Musuza yali aziweleza Rema indirectly paka bebefuna olwaleero Chosen Blood ne Winnie Nwagi begana naye nga atowulira obuyimba yitayo ndabeko amaaso gali kugwe n'ebisigaddeyo kyo kitegeeza nti nabo bagala kubeera nti batufulinga. Chosen Blood yagambye nti nze ne Winnie Nwagi tewali kitugata nze ne Winnie Nwagi just tuli awo tweyagala just byakiyaye nga omuntu wona ayagala kyali ono gamba nti kyali wange mwagala nnyo naye ng'ate bityo okuba nti twewaako tebiriyo. So ababadde bagamba mbu Nwagi ne Chosen Blood system day awagwa ndede manange mu bikomye omusajja agambye nti system day awagwa ndede tagikwata nganako system eyo naye agirabira just there ngeri mu kasonda yekwese nga eri mu mizingonyo bagezaako kuba nti bagifumba tagirabako so nolwekyo kino no kiraga nti Winnie Nwagi n'omukulu amanyikiddwa nga Chosen Blood tebalina kibagatta gwe eribo naye ng'ate gwe oliwaddemu kuba nti owa opinion yo munnange bw'obanga olina evidence eraga nti bano ababiri beewaako osobola otugamba naffe ne tumanya ate ne tubibuulira abantu with video evidence tetwagala just bya palapase munnange kubanga palapase asibya bino n'ebirala byoba olinda mu episodes zaffe zikomusikadde Ntambi Jameso. Follow us on Facebook nkosa Ntambi Jameso then Twitter Jameso 16 ate gwe atanaba kuba nti osubscribinga wano subscribinga tubeere tutambula ffenna mpola bye.